kino kiri nakyo tugobosanga omusajja wo mu bwenzi ogenda kuyomba okoloterere mugenda kuddamu okitegeera that is love naye omusajja akukwatire mu bwenzi muganda ng'olabe ajja kulangira akugobe gobe owedde okitegeera it is natural. So now I understand. In most cases, like nze bwenkiitinga omusajja nakitegeera agenda kunchawa ye bw'akiitinga nenkitegeera aba ayagala ate musonyiwe and somehow oluusi ayinza ng'olinza n'okugamba nti tanneetondedde ng'olina akwetondera omusonyiwe olwedde oba wamusonyiye dda naye ng'olina kagambo kimu akugamba sorry era bw'otandika okunenya like okuloopa oba mutudde mukoti kuki agamba teyeetonda you understand akola bino taye tagambako sorry naye oba wamusonyiye dda mu mutima gwo like you already moved on naye olinda kali akagambo ka sorry. So when should the outside people get into a relationship? Because abamu bagamba buli kimu kyetwogera n'adduka ewa maama kirogera n'adduka ewa mikwano gye buli ssaawa kati ekyo ngamba nnyo abazadde nti yagala nnyo omwana wo kulira nti for example I have one daughter kati ngamba nnyo taata we nti yagala nnyo omwana oyo bw'ona omwagala omulenzi ono ajja kuba kizibu nnyo okujja omulimbalimba omuzannyirako bw'omwagala mulage nti kino kyekirina okukola akoppe ku ggwe you understand nti omwana alina kukoppa ku ggwe kati bw'anaalaba nti taata azannyisa obuwala ajja kuona ajja kwetamwa oyo tasobola kufumbirwa mu bulamu mpulira you understand nti agenza alatadde taakuza bw'ati maama amukuba bikyamwezi tamuwa kitiibwa oyo omwana tagenda kufumbirwa okitegeera kati bwe ngamba nnyo abazadde buli kintu kunsi kuno kirina sayidi ennungi n'embi kati abaana abakuze with a lot of love alina confidentiality nene nnyo nnyo oba mu maama we nkitunulira mu batabani bange ekyo kyo sinnasoma watya bwe nkijjawo nenze mutabani wa tokola kintu kibi gyendi oluusi n'okulwala balwala that is the bond gye tulina kati oyo mutunulira nti bw'anaakula ddala mukyala wajja mukola ekintu aleme kujja gyendi kibeera kizibu you understand so kati ekyo nakyo oba tukireke kuba kati gwozze Sophia ze mulamu bwa Saamu leero kyokka njagala nkugambe togenda wa maamawo abalala bamanyi n'okubeera nga babagobako mikwano gyabwe gyonna nobeera nga you center that is selfishness